Yes, nkwanize sawe no kufadi TV UG. Nina kusaba subscribing atompele video no kalike. Divorce wakati wa mwana muwala Rema Namakula kosane Dr. Hamaza byongedde okubanga bitabuka. Lawyer abiyingidde mu baagala kufuna divorce efuse divorce banange. Rema Namakula lavuye gende sana mpola mpola. Omukwano gwe ugenda gusana mpola mpola temwekanga nga bakoze divorce ije ne mwana mulinzi amanyikidwa nga Dr. Hamaza. Ku mukuto gwa news opera ngimawuli yagatambulisa zino banga sigwanvu nnyo. Omanya mawuli g'abaserebu gano galina engeri gavaayo mpola mpola, galina engeri gabasookamu mpola mpola n'ebiseera ebisinga abatera okugateeka ku social media giba mikwano gyabwe ebiseera ebisinga ababeera bawulira essanyu oba ebyo ebiba bibatuuseeko. Basebu banyu bazze babeera n'omukwano gw'enjawulo ne babba baabwe ne bakyala baabwe naye nga batuuka okwawukana baawukana bubi. Abaagaana bangi nnyo ng'ovudde ku baserebu abasinga nga baba ne laavu y'amaanyi ne batuuka okwawukana buli omu alangira munne. Essaawa eno Rema Namakula waliwo lawyer atambuzibwa ku mukutu gwa news opera nga bagamba nti yayingidde mu nsonga zaabwe era nga kitegeeza nti Rema Namakula yayingizzaamu lawyer mu nsonga zaabwe Dr. Hamaza era nga baagala divorce. Rema Namakula ayagala divorce okuva ewa Dr. Hamaza. Rema Namakula awulira ayagala divorce. Amawulire gano gatambatambula banga sigwanvu nnyo, gatandise okuba gatambula olunaku olw'olwaliro ssaawa zibadde ssaawa nga 9 ez'olweggulo awali ku mukutu gwa news opera ne UG trending news. Wabula amawulire gano bwe gatuuse ku gurupu ya Rema Namakula wali ku mukutu gwa Facebook tekibasanyusizza wabula basinga bakiwagidde nga bagamba Rema Namakula yandisaanye n'akola divorce. Yandisaanye n'akola divorce ku musajja mukulu Dr. Hamaza nti olw'ensonga nti musajja mwenzi. Abasinga bagamba nti Rema yandibadde aleka Dr. Hamaza n'agenda ewa mukyala. Omukyala wa Dr. Hamaza abasinga bamuwaana ku social media ate abasinga bamuyisaamu amaaso kussa n'okumuvugavuga naye nga basinze okuba nga bawaana mukyala Dr. Hamaza beebo abatiimu Eddie Kenzo ku mukutu ogwa Facebook. Jjukira nabagamba nti ku Facebook wabaayo groups ezisinga ez'enjawulo. Rema Namakula ayinayo gurupu eye, Dr. Hamaza ayinayo gurupu eye, Eddie Kenzo ayinayo gurupu eye. Kwegamba abantu abasinga baba ne gurupu basebu abamaanyi abayimbi abamaanyi kw'osa n'abazannyi ba firimu mu ggwanga lyaffe Uganda. Buli muntu gwomanyi nga bamaanyi mu ggwanga lyaffe Uganda. Abantu bakulikingawo gurupu mu mannya g'abantu abo abamaanyi mu ggwanga Uganda era nga abatiimu Rema Namakula bagamba nti Rema Namakula nibadde akola ekyo ekimujjira mu bwongo tamalaga papa kusaba divorce. Yandibadde akakanamuko n'asooka n'alowoozamuko divorce bw'anaabagisaba kinaamuyamba oba tekimugase. Manyi ebisesinga bagamba wali omukati wabula muliro. Lawyer atambuzibwa ku mikutu egya social media amanyikiddwa nga Nanteza Mary ye lawyer gwe bagamba nti yali musango gwa Rema Namakula ogw'okubanga baakola divorce ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Dr. Hamaza. Essaawa eno bagambye amawulire gano gatambulatambula ku mukutu gwa news opera ne ku UG training news website bagita UG training news. Rema Namakula ayagala divorce okuva ewa Dr. Hamaza olw'ensonga nti Dr. Hamaza yamukwata n'omukazi omulala. Rema Namakula ekirimu ekiri okulabika nga akola ebintu bino olw'aba social media okubanga bamukama bataddewo nnyo embeera. Rema Namakula aba aswala mukazi watu aba aswala. Rema Namakula yali asubira mu Dr. Hamaza si kyamusanzeemu n'okubadde emyaka egisema begabadde bakwatagana ng'era obulamu babutambuza bulungi nate emyaka gino ate egizzeeko embeera eba titambula bulungi. Rema Namakula yasazeewo okulabika nga akola divorce naye nga bangi bavudde nga boogera ku nsonga eno. Naddala abafaanyizi be ku mukutu gwa Facebook. Omanyi Facebook amawulire gano gatambulatambula nnyo. Ku Facebook ojjukira yewali gurupu za Rema Namakula bagamba nti Rema yandibadde akola ekintu kyalaba ekijja okumugasa okusinga ate okukola ekintu kyajja ate okwejjusa mu maaso eyo. Kuba basinga basuubira nti Rema Namakula bw'anaaba akoze divorce ajja kudda wa Eddie Kenzo naye kirinayo okukakasibwa bulungi naye nga abasinga bamugamba Rema Namakula bw'omala okukola divorce ku Dr. Hamaza genda ewa Eddie Kenzo dde kubanga Eddie Kenzo ye musajja yekka eyali akutegeera. Ensonga za Rema zikutte wansi ne waggulu. Rema yaliko ku kivulu kya Kuli Sevens
ne alina engeri gy'akolamu ebintuntu n'ayimbayimbawo naye abasinga bagamba nti yali ali mu kwekaza era bangi batambuzanga posti ebifaananyi bibamukuba ewa Chris Evans wali ku Freedom City nabo bitambuza ku social media naye nga abasinga bagamba nti yali ali mu kwekaza era abasinga bayombanga ndaba timu Eddie Kenzo nga bagamba nti Rema ne wanaakola atya ajja kakana azze ewa Eddie Kenzo era abasinga ba timu Eddie Kenzo bagamba nti Rema kole ekyo kyennyini okole divorce ku Dr. Hamaza odde wa Eddie Kenzo ge mawulire agatambula banange temwewunyanga bakoze divorce Dr. Hamaza ku Sane Rema Namakula temwewunya naye nga bambi Rema yandibadde akola ekyo kyalaba ekijja okumuwa okubanga kimuleetera emirembe kuba yinza ate okusalawo ate kino ne kitamugasa ate maaso eyo nze bwe ndabanga naye nga ate abasinga bo bakiwagidde nisigamba nti mulemesa naye nze ŋŋamba yandibadde akola kyalaba kale kyalaba ekimuwa emirembe kwessaawa zino Rema ndowooza alabika tekiyinza kubanga kyamusanyusizza ekya Dr. Hamaza okuba nti alinayo omukyala ebbali tekiyinza kubanga newabeera ni omukazi nalina owa bulijjo nga si Rema Namakula tekiyinza kukusanyusa newankubadde abamu eri abamu abaaguba nti abamu bakimanyi nti no teriyo omusajja w'omu abamu bo bakimanyi baaguba abasinga bagamba nti eriyo omusajja w'omu kwegamba Rema abasinga bamugamba agume bw'anaagenda bw'ati anaakomawa nga buli gubalumiza kugamba buli gwazuula nti alina omukyalo mulala ng'anoba ng'oyo amukolako divorce anaakomawa abasinga bwe bamugamba naye nga looyo gwe batambuza ku mukutu ogwa news opera bamutambuza ku mukutu ogwa news opera bagamba nti yali mu musango gwa Rema Namakula ogw'okubanga Rema ayagala divorce okuva ewa Dr. Hamaza bangi bavudde nga bagamba nti kati Rema Namakula divorce kijayagala abasinga no bagamba nti ebintu Rema Namakula n'ennyumba gye babeeramu ya Rema Namakula nti Dr. Hamaza talinaawo kantu wadde n'akamu ku mikutu egya social media ku Facebook ndaba batimu Rema wali ku mukutu gwa Facebook bagamba nti Dr. Hamaza talinaawo kintu wadde n'ekimu era nga n'amaka ge babeeramu ga Rema Namakula era bagamba Rema Namakula teweetaaga divorce yonna Hamaza mukwatiremu ebibye ebyanguwa agende ew'omunyarwanda we akuviire kubanga sabo divorce gy'ogenda kumuwa simanyi bano bagamba nti kugamba sisuubira nti emyaka Rema Namakula ne Dr. Hamaza gye bamaze nga bali bonna sisuubira nti Hamaza talinawo bintu byonna byakola nga bibye nga alinamuko ebintu bibye tubadde batambuza amaka ga Rema Namakula ebintu bingi nnyo ebisinga ebyenjawulo sisuubira nti Hamaza talinawo kintu wadde n'ekimu mu maka ago ge babeeramu ne Rema Namakula kuba ba social media ndowooza manyi nabo bamanyi nnyo ate okwogerayogera n'ebitajja bulungi bagamba nti Dr. Hamaza talinawo kantu wadde n'akamu bwera ebintu byonna ebiri ewaka wa Rema Namakula byonna bya Rema Namakula era Hamaza kugamba Rema Namakula teetagana kukola divorce nga Rema bwagamba okufuna lawyer akole divorce abasinga bagamba tekyetaagisa Hamaza talina wadde kantu n'akamu wabula batimu Eddie Kenzo bagamba nti Hamaza totawana Rema Namakula ekirungi oli musajja dokita omanyikiddwa oli musajja omanyikiddwa jjukira waliwo amawulire agali gatambula omwaka guno nga gutandika ndowooza mwezi gwa May nga kiraga nti Rema ne Hamaza baali bagenda kuzimba eddwaliro Hamaza jjukira Hamaza dokita na mukugu musajja dokita omukugu omanyi eryo badokita nga si bakugu naye Hamaza dokita mukugu era Hamaza yabadde mu nteekateeka ezizimba eddwaliro mu mwezi ogwa Desemba nga guggwako eddwaliro ne Rema Namakula badde bateekateeka kuzimba ddwaliro mbagambe musajja mukulu Hamaza ali professional kugamba yasuka mu bwa professional n'afuuka professional mu bwa dokita musajja mukugu nnyo mu busawo Dr. Hamaza era nga basinga bagamba batimu Eddie Kenzo bagamba nti Hamaza teweekola na Rema Namakula vaayo ogende n'omunyarwanda waffe gwe twafunye mugende mweyagale ekiri mumakinga mukwatagane naye muzimbe eddwaliro gy'obadde oteekateeka okubanga ozimba naani ne Rema Namakula mwattu badde bagenda kuzimba eddwaliro byatambula amawulire ago gatambula Dr. Hamaza ne Rema jjukira Hamaza yasinkanako
President Museveni wali ku State House wali Entebbe omwaka ndowooza guno omwezi ogundooza ogwokutaano May oba June emakati awo mu June ne May awo yasinkanako Museveni wali ku State House nga bogera ku byokuzimba eddwaliro waliko n'abazungu Amuza nga kiraga nti ne Rema Namakula balina enteekateeka ez'okuzimba eddwaliro nga bayambibwako n'abazungu abalala Abangereza kugamba naye bino bibadde biteekateekebwa nga Amuza bambi ali mu nteekateeka za kubanga azimba eddwaliro ne Rema Namakula bazimba eddwaliro ne maama ono Omunyarwanda gye yavudde ate n'abikola ki n'abirinnyamu egene nga basinga bagamba nti Omunyarwanda ono abayitaga nakolibwa ekikyamu naye ngaebiseera nga tekiba kirungi omukazi we nawe ng'ozudde bounty alinako omukyamu nogenda ate ekikyamu n'okikola ku mukyalo oli omukyalo oli si yaba yakwana omusajja lwakuba kali nnaku zino byakyukamukko naye ebiseera nga abasajja bebakwana abakazi mulo abasajja bebakwana abakazi era bonna abakazi abenyizanyiza nga ozudde bbaawo nga alinayo omukazi mula n'okwata asidi n'ogenda n'oyira omukazi munnaye oba okoze ensobi ebiseera ebisinga bakazi batono nnyo abeekwanira abakazi batono nnyo naye nga abasajja bebasinga okwana abakazi kano kitegeeza nti Amuza ye yakwana Omunyarwanda kati Omunyarwanda eri abagamba nti Omunyarwanda oyo yandibadde ayigirizibwa essomo lwaki ayingirira amaka ga banne eri abagamba nti omusajja siwo mu bannange omanyi ku Facebook kuli group babeera bali mu kunyuma mu group ez'enjawulo babeera bali mu kunyumya ku mbeera ebeera egenda maaso mu ggwanga Uganda era ng'embeera gye basinga okunyumyako ennaku zino embeera ya Rema Namakula kosa ne Dr. Amuza naye nga looya ye embeera agiyingiddemu eddwaliro gye badde bagenda okuzimba ne Rema kosa ne Dr. Amuza lyakomyawo essaawa zino ate kati bitambula bya divorce kiraga nti ate baagala kukola divorce Amuza kosa ne Rema Namakula banange si byangu naye nga Rema Namakula mukazi wattu Katonda akwasizeeko kubanga omusajja ono kale abadde akutegeera era nga akugondera kuba basinga bagamba nti Amuza abadde agondera nnyo Rema Namakula kubanga nga bakeefuna ebiseera waliwo banamuli batambuliranga kwa Amuza nga bagala omufunako ku interview naye nga Rema Namakula amujjako amagamba amava yatugende nga Amuza ambi musajja wattu nga Amuza avaayo bangi bagamba nti Amuza abadde agondera nnyo Rema Namakula ate Amuza abadde amanyi nnyo mu kuwano ate abadde amuwa obudde okusinga ati ku Edikenzo bw'ataamuwanga kuba ye Rema agamba Edikenzo yamuwanga budde ne badde bamanyi okugendako ku zi vacation ne bagenda ku zi beach kugamba nga kiraga bambi obudde kanyabo ka Rema Namakula omukwano bambi gwalina mungi mukazi wattu love alina nyingi Amuza abadde yamutegeera bya nsuso abadde yamutegeera nsoni bambi si birungi essaawa zino si birungi nga yagenze okusakata nadda essaawa eno si birungi ku side ya mwana muwala Rema Namakula embeera terikiriya bambi mukazi wattu batimu Rema batumeddeko ne bamusabire nnyo Rema mukazi wattu avunduka obuzibu no kuba ate ebya divorce ate binkanze nnyo kubanga ate muyingiddemu divorce naye ebiseera abagaana bonna munnaye abantu bayinza okuba nga beeyagala ne bukyenkeera nga ate beerangira nga ate babadde balina love oli n'asobamu ne divorce mangu ago kugamba ne obufumbo si byangu obufumbo si byangu kugamba obufumbo nabo kugamba zibanga competition kiba kitaga ndowooza omuntu ne bamuwaayo ko oba ku kikopo nga amazemu emyaka nga 10 n'afuna ne bateekayo ebikopo nga byakuba bafumbo nga amazemu emyaka 10 kubanga si bwangu obufumbo si bwangu. Musubscribing